Ochege. Mwana etala lyo lyokya nnyo bro. Yo church over blood muli steady. Man, it's about style, bro. Oboy no kweyagalamu. Obulamu bwa kiseera. Kinyumidde nnyo mwana. Fig for Maker is one of those guys when I nkola tours zange. Teyancharging nga gy'oli bw'ona charging, you know, but he used to be there for me. All the shows and alina ye nga nzigiramu, so naye mbadde nnyo okumubeerera. He's a good guy. Yeah. 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 No, I think he's very hardworking and is consistent because nze manyi kitegeeza okubeera mu music nobanga okuba ennyimba and then you okubeera very hardworking. As a person, I really applaud that. Era kyali wange mwana agenda maaso ate n'ekirala is very calm. Nze njagala nnyo omuntu ali calm ate ng'oli focused. He's a very focused guy. Nange bwento bweni, I'm very focused. So me and him we have something in common. So that's why I like him, man. Atogere ku post gye wakola wagamba nti ogenda kuva ku social media olw'abantu okuba nti no bakriticinga. I didn't say I'm going to go off social media because people are criticizing me. I've been there. People have criticized me. No, okay. Mbaddewo abantu bancriticize nze bagamba esikola ki. Walona bwe nganvuddeko. Do you know why navaako? Mwandibadde mumbuuza naye nalaba post nga abantu bazinsindikira tebawandisa nobody knows what happened. Okitegeera. Nze I didn't post because of the show enkuba yatonya, no. Over because of my late baby, no. I moved on past that, right? But I have other things going on. As a person, nyina ebintu byange byengubako gwe byotalina kumanya. Ate nekira n'okuva ku social media kimpadde nnyo emirembe nnyo zonna nazijjako. Naawe ng'omuntu weetaaga okudda emabega away from everyone. You reflect on yourself ne weefaako kiki ne weeplaninga. By the time I come back, you're going to be seeing endorsements on my page. You wait and see. Abantu bangi abatagaliza bannaabwe era nga kyemmanyi nti no waliyo abatakwagala. Oza tebagamba nti bawiniza akalulu. Obanga omuntu akwagadde olaba tebagala waliwo abatayagala Katonda, abatayagala Yesu. Nzaani gwe banabeera nga njagalwa buli wamu. Bw'obeerawo mu nsi eno ng'oyagalwa buli wamu kitegeeza olina ekikyamu. Abantu balina okubeerawo nga tebakuwagala nga bakuwagala. Kitegeeza olina kyokola ekigenda mu maaso. So it's okay kuba tonjagala zikulinako buzibu. Nze nkula byange. Gwona yo ngavuddeyo nakulumu nga magundi sikuwagala. I just mind my business. Kati kuba tonjagala ng'owulira osobola okukola kyenkola, genda maaso okikole. Okinyumisiza abantu. Nze nkula byange binyumira. Endo nkuba yange events zange buli kimu kyange. I live my life my way, bro. Wagamba nti oli mu kupushinga brand yo nga CRYSTO Panda as a CRYSTO Panda naye over ku social media kino kinateekawo brand yo. Maybe navaako because nyina byembala gwe byotamanyi. Ne bwe naba nkomyewo gya biraba. Nze saavaako because nyina yaŋŋamba vaako. Ng'omuntu weetaaga nanga bwe nakunyonyodde. You need time alone. Olabe ekikindagawa. So show yange bwe yaggwa, a lot of people said a lot. Nagamba, let me first move away from that. I plan. So I have a show nga 10 December. Nkumawo, the boys sipowa. Nze nava Masaka. Ebigambo by'abantu bisobola okukyankalanya. No bro. Ate kwasoserera okunjogerako. Okola natandika music bangamba sisobola. Tosobola ki? Nenza tasobola ate lwakingera kusejja abantu bakuba enduulu. Kitegera sometimes people will talk about you atenga kikuwa courage to go ahead okole. So kati abantu bano tebakugeddeko tolina kyoli. Katono nga tumaliriza CRYSTO. Saagala odduke nnyo. Tulaba opafominga bulungi nnyo ne Queen Mujje Sheebah omukyalo oyo ow'amaanyi. Naye ebitambula abayimbi abamu si basanyufu nti akavidiyo kamwe ke mwagenda mu ssomero ke kamu ku byaleeta okuyimiriza bizinensi yaabwe mu ssomero. Baani abakugamba nti abaani abameka baani abagamba ekyo? Abayimbi. Baani mbuliraayo omu. Mbuliraayo babiri. Kati oba tojja kuboga nange sijja kukyogerako. I don't want to talk about that. Waliwo ebintu bye saagala kwogerako because bw'atyo bwe yagamba. Nja kumubuuza bwe naaba mumirize mugabe boy wayogera bw'oti. Sometimes waliwo matters nga zikususeeko. Naye time bwe lituuka government realizing nti tetwakola nsobi. Oyinza okuba okoze ensobi. Buli omu ku mulimu akola ensobi. Bo bamemba ba parliament nga balwanira mu parliament. Twabagobayo. Tetwabagobayo. Wabalawo ensobi ekoleddwa mugambe tugigolere tutagamba mu tubagobye. Omwana bw'akola ensobi omutabusi. Kibwakola. So bajja twetaaga
because we know what happens in schools. Abana taking enjaga drive here for jetwaye tukola. Teyali about kulaga abana bwerere. No, it was about drugs. Sheebah in a video ngayogera about drugs. Watch tebagiteka parliament. Have you seen it anywhere? No, but I have it on my page. Tebaji posting anywhere. Never alababiri. Oh my God, Mubuze Sheebah ali anonye chi musomero. Oje kula video ngayogera n'abana temunywa njaga. That is what is happening in schools. Abana banywa njaga. Nobody talks about it. Babuze Minister of Education. About drugs in school. Do they even know what happens in schools? Video, oh, kanoka video. What have they done? COVID yaliwo, all right? COVID yabadde banga lyonna. Abana bazze kusomero. Genda ombulizo omuntu wa Minister of Education here 999. What have they done for the kids? Abana, they are going through, they are battling mental health. I mean, they have mental problems, all right? Nayani avudeyo mu government. It is us. Entertaining abana, it is us, all right? So it's okay. CRYSTO PANDA, okiriziganya ne statement Sheebah je yakola bwe yagamba nti no bo tebaliiwo bachogera batya bo tebaliiwo kulabirira abaana na kukuza abaana mu masomero bo bayimbi. Ojja mubuuza nze ng'omuntu endowooza yange yanjawulo ku yiye. Baba bwe yagamba genda omubuuze nze ng'omuntu nze ng'omuntu byendowooza byange mbuuza nze nga nze era bw'ombuuza nze nga nze nkuzzeemu ye bwaba bwe yayogera bw'atyo bwe yalaba and is entitled to whatever she says and I respect her. Oba kirungi oba kibi I respect her. Ye bw'atyo bwe yalaba nze nga nze nkubulidde byange. No walonda beko nga nkunamira abaze njagala abazadde baddeyo beebuuze omwana ono ategeera atya Sheebah, all right? Ajja atya okutegeera Sheebah kitandikira waka. Bano abaana basasulira show zange tewali aziyingirira bwereere kitegeeza bagenda osasula bamanya ni gwe basasulira. So kati kuba tuyagala mwana wo amanye Sheebah tomulaga bintu bya Sheebah, tomuleka kulaba Sheebah. Ne kati bo nga bo bagenda